style ki ekyasinze okubeera ng'emazisa omukyala oba omusajja? Style ki ekyasinze okubeera ng'enyumira omusajja oba omukazi? Senga style ki gye nsobola okuzina omukazi n'atanneerabira? Ekituufu kiri nti style si kyekikulu. Style ki si kyekikulu kubanga abantu tuli banjawulo. Ekiwoomera nze tekiwoomera gundi ate ekiwoomera gundi tekimpoomera. Muyina okukimanya n'abasajja balina preferences n'abakazi balina preferences nti omusajja asobola okuba nga ye kabuzi yeemukolera ng'era ye bw'omuwa kabuzi oba omuwadde byonna. Ne wabeerawo omukazi nga kakyabali yeemukolera nga ne bw'omuwa makansi tolina ky'okoze, ne bw'omuwa ka butterfly tewali ky'okoze, nga ye alina ka style akake k'akola ki k'ayagala. So muyige nti style tolemera ku style emu. Nti abamu mulemadde mugenda ne mugamba style ki esinga okunyumira abakazi ne mufunamu ka style kamu ba bubiri ne weesiba ku obwo bangamba yesinga okumuwoomera n'olyoka ozina muno ka style ke kamu. Bannange tukigereze ku kulya omuceere oba ettooke buli lunaku. Nze gwe mulaba wano nnyumirwa ettooke era ndiwoomerwa, naye ate nze sisobola ddira buli lunaku, lintama lintuuka. Siina kintu nfakti nze kyendya buli lunaku. So okukeeping up nina okubeera nga nkyusakyusaamu bwe kiba. Imagine omuntu akulaba buli lunaku, akumanyiza amaaso, akola buli kimu naye buli lunaku, kwegamba wafuuka something apart to that person. Nti buli wakwagalira akulaba. So olina okubeera omupya mu maaso ge buli lw'olabika. Otudda ku nsonga z'ekisenge olina okubeera omuyiiya, olina okubeera ng'osobola okuzina omukazi n'anyumirwa n'atuuka ku ntikko eyo gye muyita entikko oba n'amala. Naye nga togenda kumuzina ng'omuzinira mu ka style kamu, mukyuseemukko ku style. Styles nnyingi, lwaki ofokasinga ku eyo yokka esobola omazisa omukazi? Gw'okimanyi nti nsobola okuwa list ya styles wano eno nga 6 oba 10 oba mmeka ne kugamba oziraba ezo zimazisa omukazi. N'osanga omukazi nga mu zonna zimmenye temuli emumatiza, temuli gy'ayagala, nga ye ate gy'ayagala ate eri muziri. So waliwo eziri general naye ate ojja kusanga ate ono ye wanjawulo kubanga tuli banjawulo. So muyina okuyiga okubeera ng'osobola okubeera ng'omatiza muno naye ky'olina oteeka mu mutwe style ekyuke. Style ekole ki? Ekyuke. Tozina muno style emu Monday to Monday, Sunday to Sunday, Thursday to Thursday, tuli ku kintu kimu. Style ebe erina okukyuka okubeera ng'omuntu osobola omuzanyisa. Bw'oba oli muntu ng'oli kika ky'omuntu atayenda, atazinibwa ono n'oli, atayagala muyingizaamu wano na wali, naawe nga toli muntu alya wano ne wali, ojja kubeera ogoberera ebigambo byange. Mpasiko ng'oli muntu atabaala kubanga omuntu atabaala akimanyi onajja muzina kabuzi, oli amuzine kagongolo, oli amuzine biki, ono amuzine biki, kwegamba buli omu ng'akola style gy'ayagala ajja kuba asobola okwekuusa. Naye kati saasira munno nga gwe wekka gw'atunuulidde, naye ng'ate gwe gw'atunuulidde ky'osobola okuderivalinga oba kye weesibako kiri kimu, ogenda mwetamwa. Nze nkubuulira waliwo abakyala nga tamalangako, ate abakyala nammwe muyiga okwogera. Nabagamba okwogera kimu ku kisobola okutuusa ku ntikko. Tosobola tuuka ku ntikko ng'osirika busirisi. Okimanyi nti omusajja asobola okuba ng'akuzina n'abaako waakoona mu butuufu n'asimawo n'owulira nga akutuuse, ng'owulira atuuse w'oyagala. Naye kubanga tosobola kumugamba nti taata gundi oba Peter oba Saamu oba Joba woli weewo, n'abuukawo. Bannaye ng'abadde yakasimu ogulawo bati nga owulira onaatera okutuuka n'abuukawo. Lwaki? Twamubuulidde nti w'oyagala. Omusajja buli waakoona ewantu w'oyagala munyweze. Bw'akuteeka mu style gy'oyagala munyweze. Mulage nti ekyo kyenjagala. Nabagamba muyige okulookingira omukira mu mmana oba okumiima omukira. Nti osobola okugumiima bwe kuba nga guli w'oyagala n'abeera nga tamuvinga nnyo oba kugusikayo. Kijja kuyambako okuba nga naawe osobola okubeera ng'otuuka ku ntikko. Mugenda ne muwoza abakazi tebalina mazzi. Oba ne mbagamba nti nga temunabagenda mu maaso omukyala mutegeke bulungi gwe n'ogamba omukazi wange yembwa atoba mangu. Kino kiri mu bwongo bw'abakazi. Omukazi waba akwagala oba omusajja waba akwagala, in fact omusajja waba akwagala oba omusajja waba ayagala okwezina, akutunira butunuzi n'ayima ng'ogwesonseka, aba tannaba kuyima kuggwaayo dakiika 2 nga gugwa kubanga wagupapidde. Omukazi waba akwagala omukwatako bukwasi n'atoba, aba tannaba kutoba kuggwaayo nga gw'ogumusonseka ng'akala. So okunyumirwa okwezina oba okutuusa omukyala ku ntikko tekiri ku style ki gy'ogenda kukozesa, wabula kiri ku bukodyo, obukugu,
bw'ogenda okwolesa ng'omuzina. Ate naye kennyini ali responsible okubeera ng'akola ki, ng'akubuulira oba ng'akuyambako. Waliwo abantu abamu nga balina ensonyi nga ye alaba mbu esimanyi ensonyi zaaki ku musajja gwe weeyambulidde engoye oli bute, olinga bwe wazaalibwa kati oba okyamukwatibwako nsonyi kyo. Sikitegeera naye anyways tuli banjawulo. Ensonyi osobola zikwatibwako oyo gw'oteeyambudde. Naye muli mu kisenge abantu babiri, mwenna muli bute? Mulinga mwazaalibwa mbu okyasonyiwala. Ate woba oyagala okutuuka ku ntikko oba okuwoomerwa okwezi naggwe omukyala, ensonyi zisiibule. Mu kisenge ky'ojjamu ensonyi. Naye buli bw'onaabeera nga weekuniza, tolina ky'ogenda kufuna. Nze nkubuulira abantu abampuliriza wano, nina abantu abangoberera muli mu 6,000. Naye nsobola okukugamba nti ku 6,000 okwo osobola osanga kuliko abakazi. Kale katugambe tusimbawo abakazi 100. Ya example nyangu. Osobola osanga abakazi 7 nga bonna bafumbo nga tebatuukangako ku ntikko. Naye ng'okozi n'akufiiringa. Era ng'akunyumirwa, era ng'omusajja bw'aba muzina abinyumirwa, era awoomerwa, era abyagala. Naye ng'eri feeling y'okutuuka ku ntikko tagifunangako. Naye ng'omusajja bw'aba mulimu, awulira bulungi, era awulira nga ebintu bye bitambula. Naye nga kali takafunangako. Kyova nabagamba nti omukazi omufumbo weesibe ku bbaawo toyenda, ojja genda omwana abendi akutaagule akutabule ng'omusajja ne bw'akukwata wa tokyabifiiringa kubanga oli yakulaze ekituufu. So omusajja bw'aba akukwata n'otegeera nti wankwata wano, wallaahi awo mpulira nga ndi mubire, wallaahi mpulira nga sissa, wallaahi mpulira nga nsumulukuse. Manya nti omubiri gwange bwentyo, era bw'aba atambuza omukono osobola okumukwata ku mukono gwe kennyini n'omuyambako n'omulaga nti wano. Bw'aba ali ku bbeere nga by'alinuna tobitegeera, osobola okumuyambako n'omugamba mpola baby, osobola okukola bw'oti n'embeera nga mpoomerwa. Naye ebintu by'okusirika, ebintu by'okwekomomma n'ebintu by'okuwoza mu abasajja mu munoonya sitayiro kyesobola omazisa omukazi. Styles nyingi nazisomesa dda, naye nkyafuna ekibuuzo ekyo, senga mukazi nsobola muzina ka sitayiro ki, senga omusajja nsobola mukola ntya? Abasajja nabo mubayige. Omusajja osobola mukola otya? Simanya afuna amazzi, simanya muwe sitayiro ki, simanya muyige otegeere kyayagala, omutegeere kubanga banjawulo. Bw'onaategeera omusajja wo kyayagala kigenda kuwanguyira nnyo okubeera nga naye osobola omutuusa ki ku ntikko. Abasajja nabo bantu baagala okukwatirirwa, baagala okuweeweetebwa, baagala okutegekebwa, baagala okurisiivinga okuva gye tuli. So bw'oba olina omusajja wo mulage nti munywanyi oba sweetheart wange wendi. Okitegeera nawe gezaako omusanyusa, tonyoonya mbu simanya singa akaseera kikangenda okumuwa omusajja, simanya muzina entya, simanya nyola ntya ekiwato. Ebyo byonna osobola okuba ng'obiyina naye ng'ate kyayagala kiri ku ye, olina kukitegeera butegeezi. Nga bw'onaakitegeera wallahi okwezina kugenda banyumira. Mubeere bulungi. Nsigadde nze Senga Face 256 mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.